abantu bonna abanda banga mpasha embaga eyo teyagwa mu bikulu wabula abakyala bange nabalina era abakyala bange tuli bumu nabo n'okutuka olunaku lwaleero. Labiyo nyingi nzina bisaba munzina abaweleza bonna bonna bali mu mukwano. Ebimuli bino byabaagalwa bange olunaku lwaleero nga mulumanyi lwabaagalwa bagulidde obumuli buno abike nga mbatonerako. Olunaku lwaleero okubatonera ebimuli bino kigenda kwongera obumu mu mukwano gwaffe n'okumanyira ddala nti omwami waffe atuliko era atufaako kulabika nga tuli bumu. Omukyala tayagala bingi nti muwadde kino omuwadde kiri, naye kubanga muli bumu mujja kubanga omukwano gwammwe mugutambuza bulungi n'okusobola okulabika nti muwangaala nabo abakyala. Ajenza tali mashini n'emyaka emito mitini wabawo ekibanja ganga okimanyi babizisa. Ensonga nti omwami wange ndowoozezaako andeetera akamuli ka Valentine. Nze mpulira bulungi era mpulira essanyu liyitirivu era neebaza n'omwami waffe okutwagala ffenna atwagala kyenkani. Mpulira bulungi badde tusuubira nti agenda bakazi bannange nze mbabuulirira wowulira nga bba waakuuzizzaako omukazi tuula onywere olw'ensonga ebyo by'obujja twabirekera bali eri enkola eyali ey'edda kyemanyi nayo baagijjawo. Omukwano gunyuma nnyo nga olina omuntu akufaako ng'ono waffe ate sigayo muno mwenna mugendeyo nja bbakuba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Nze Salongo Kabibu Sezigu nanyini bakyala sikonene. Ekimpaliriza omukolo guno gutambuza bwentyo ng'era omuntu wabeera n'omukyala we nawe wenyini ng'olina omukyala omu otwala obuvunaanyizibwa okumwanjula ewaabwe ne bakumanya nawe n'omanya ewaabwe. Kyekimpaliriza era ndowooza mu kutwaliza awamu olabye ng'eno buli muntu akoleddwa embaga eyiye kubanga buli muntu mwanjudde lulwe nendyoka ngatta nga bwe nagatta amaka gange nenkola omukolo gumu nengutuuza mu maka gange. Rashida namba Taifa birungi namba 2. Habibu we amanya gange nze Mukuuma Nakazi Aisha ndi namba 3. Kabezi Zainabu namba 4. Nakachwa Mariam namba 5. I'm still the one, the wife Bilonze Aisha. Ngandi namba 6. Nzana Kibuka Farida namba 7. Tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo ezikwata ku Habibu Nsikonene nnyini bakyala eyawasa abakyala 7 omulundi gumu. Tusazeewo n'olwaleero ku lunaku lw'abaagala n'okutuukayo tulabe nga bwe guli ng'ono tumusanze ne bakyala be 3 abasigala ewaka mu ssanyu eritagambika eri ensusso. Labiyo nyingi nzina bisaba munzina abaweleza bonna bonna bali mu mukwano. Ono buli omu amutonedde akamuli ku lunaku luno akabonero ak'enkukunala akalaga omukwano mu maka gaabwe. What if I couldn't move? You still love me? What if my body? Mukwano. Lonely when it's hard and the lights falling apart. If the things that we once knew are long. Tuulireko ku bigambo azininga okamuwa ebigambo biveeyo.
ajati wange akamuli kaffe kaakano ak'omukwano ka Valentine. Won't you love me when it's hard and the lights falling apart? If the things that we was new are long gone, if the blue sky starts to gray and the memories fade, Ajati wange and our memory fades away, will you still love? Bano bamuyimbiddemu n'obuyimba obw'omukwano obwongera okumugumya nti tebalyawukana. Oliwa, oliwa, mama baby weliwa. Oliwa, oliwa, mama baby weliwa. Ajenza tali mashini, nemyaka emito mitini. Mama wechibanja, gango chimani babiteza. Timoja masika, my baby babiteza. Gango ndabejawa. I wanna see you tidenyolelo. Endrelingeli muntu utaja lelo tusokwekole chintu. Oliwa, oliwa, mama baby weliwa. Oliwa, oliwa, mama baby. Oluvannyuma ono agenze eri abakyala abalala abadde mu maduuka gaabwe ge bakoleramu ag'enjawulo nga buli omu amuwadde akamuli. Kira bulungi badde tusuubira nti agenda kumpa. Badde tusuubira Kino kitegeeza ki eri omukwano gwammwe? tunanjagabani. Tufunye n'omwana. Era mbagamba nabo babiri n'ekisa bajja kufuna abaana. Nsiko nnene asinzidde wano n'asekerera abo bonna baali bamusojja ku luwonzi nti tajja kumalako n'abakyala bano, n'ategeeza nti si waakwawukana nabo, kufa kwe kuli baawukanya. Ono atubuulidde ekyama ekibaviirako okubeera mu mirembe mu maka gaabwe. Akoodde abo bonna abalina okusoomooza mu bufumbo okumwettanira kubanga alina obukugu ate nga bangi bayambye ne buddawo. Ebimuli bino bya baagalwa bange. Olunaku lwaleero nga mulumanyi lwa baagalwa bagulidde obumuli buno abike nga mbatonerako. Kino kitegeeza ki eri omukwano gwammwe? Mukwano gwaffe kugwongera mu tutumu nakubanga guli bumu, ekitegeeza eri omukwano gwaffe olw'ebimuli bino. Abantu bonna abandi abanga mpasa embaga eyo teyagwa mu bikoolo, wabula abakyala bange nabalina, wabula liri lyali ssanyu nakuddizaako ku bakyala bange, era abakyala bange tuli bumu nabo n'okutuka olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero kubatonera ebimuli bino kigenda kwongera obumu mu mukwano gwaffe n'okumanyira ddala nti omwami waffe atulika era atufaako, kulabika nga tuli bumu. Obubaka bwe nnina eri abo abaagalana balina okuba nga babayisa bulungi abaagalwa baabwe. Omukyala tayagala bingi nti muwadde kino muwadde kiri, naye kubanga muli bumu mujja kubanga omukwano gwammwe mugutambuza bulungi n'okusobola okulabika nti muwangaala nabo abakyala. Byalina omu nga bayuugayuuga, naye kubanga muli bumu omukyala kumutegeera kiki kyayagala n'omukyala akutegeera kiki kyoyagala gwe ng'omwami we. Obubaka bwonna bwempisaawo oba meseji eri abafumbo abalina abaagalwa nga tebakwatagana, nze nga Salongo Kabibu nsiko nnene nanyini bakyala nafuuka entabiro eri abo bonna abalina abaagalwa baabwe nga tebakwatagana, kusobola okujja ne banneebuuzaako ne mbawa ku magezi abakyala babakutte batya kusobola okulabika nga batuula mu maka ne baba bumu. Nga bwe yaliwo kutuuka olunaku lwaleero nabannyonnyola lubereberye nti abakyala baagala kubanga obategedde nabo ne bakutegeera. Omukyala buli waakutegeera naawe n'omutegeera, obwonna obutabanguko mu maka tebubaamu. Omutegeera n'omubuulira kiki na kiki ekyetaagisa n'ekiteetaagisa, abasobola okulabika nga ategeera ekintu ekyo era n'akikolera nga bwe kirina okuba, osobola okulabika nga owasa abakazi bonna b'oyagala, kulabika nga muba bumu namwekansolinze
amaka tegeetaaga kwekansolinga kulabika nti ate agenda kuva bweru kulabika nga ajja wano eno. Mwe mwenyini musobola okwekansolinga nemufuna omuntu omu mwasobola bakansolinga. Kati nga nze nafuuka ekyokulabirako batumba kansolinga bulungi nnyo ne balabika nga batuula mu maka ne bafumba essawa ya kankati. Abantu abo nga abanona ebintu ku buko kisinziira sente y'omuntu wa bulijjo. Buli muntu sente agifuna bubwe. Oli ayinza okuba nga kituufu omukazi yamuwasa nga alaba baagalana naye ng'omukazi abadde yogomyewo nkuba nalabika nga obudde buno agambye nti nze bwe mmalayo wiiki emu oba omwezi gumu nina okuvaayo. Abantu ng'abo nze amagezi gembawa kituufu baba baddembe okunona ebintu byabwe kubanga buli muntu sente muluma bubwe. Magezi gembawa geego bintu babinoneyo olw'ensonga nti baba bakatuulayo mwezi naye si kyekiri ewange. Abewange bo bakufumba paka Allah wali kugerera. Bo bakyala bono betwogeddeko nabo batendereza Salongo Habibu nsiko nnene nnyini bakyala okubakwata obulungi bwe batyo ne bamwebaza. Bano baliko n'amagezi ge bawadde bakyala bannaabwe abali mu bufumbo oba n'abo abatannabuyingiramu. Era mwebaza byonna byakoze kunjijukiranga mukyala we kundekera ekimuli kino. Kumba buno okuba nabuyingiramu sinnawe kunamu buzibu ensonga nkyali era n'omwana wange. Mukikola mutya? Okukikola tetukikola oba kiva mu kuteeseganya nateeseganya n'omwami wo buli omu n'ategeera munne. Nze mpulira bulungi era mpulira essanyu liyitirivu era neebaza n'omwami waffe okutwagala ffenna atwagala kyenkani. Mpulira essanyu lingi. Mukikola mutya? Pero tulina mbwa yonna just asantu batukwatagana bulungi kuteeseganya buli omu kuwa munne ekitiibwa n'omanya ono akusingako oba olina muyita baaba tolina muyisa mu maaso ekyo kyokka. Mukikoze mutya okubanga ebyo byamwami eyabitegese bwe bityo. Nnyo buulirira abakyala abali mu fumbo. Tetulina budde olw'ensonga omwami waffe atuyisa kyekimu tuwa kye twagala. Bakazi bannange nze mbabuulirira ng'amannya agange nze Nakazi Aisha. Wowulira nga bba waakuuzizzaako omukazi tuula onywere olw'ensonga ebyo by'obujja twabirekera bali eri enkola eyali ey'edda kyemanyi nayo baagijjawo. Munywerere ddala okulabika nga mufumba. Olunaku lwa leero mpulira bulungi nnyo era nina essanyu ku mutima kubanga kino nadde sikisuubira naye omwami wange akinsuddeko nga ka surprise era mwebaza nnyo nnyo ddala. Mama baby weluwa oliwa mama baby weluwa atenza tali mashini n'emyaka mito mitini baba w'ekibanja kyokka ng'okimanyi gwabireeta ekimbunya amasuka my baby gwabireeta njangu ndabe entawa. I wanna see you ntide nnyo leero enjeri ng'erimu omuntu bw'otajja leero tuusa okwekola ekintu oliwa mama baby weluwa oliwa mama baby weluwa tofaayo ku kyesiina kasita kasima nawiyo nyingi nziina kusaba omuntu nina abaweereza bonna abali mu mukwano. Nze baby waifu birungi Aisha Kabibu nzize okugamba mwe mwenna abali mu mukwano. Omukwano gunyuma ng'olina ono ng'owaffe ensiko nnene Saalo. Omukwano gunyuma nnyo nga olina omuntu akufaako ng'ono waffe ate sigayo muno mwenna mugendeyo nja bakuba. Oba olina
olina ebikusunguwasumbuwa ng'ekyenzigula osobola okujja wano ne bakubuulira mu nsonga z'omukwano. Olina okuwuliriza bbaawo, beera mukakkamu gy'ali, olina omugondera buli kimu ky'abagamba kikolerewo mu bwangu supiidi. Omukwano bavaawo nga bonna bonna bateredde era n'essaawa zino bali kiriya bali kigaana, tewaliwo kigaana. Manyago namba meka. Sharifa birungi namba 2. Namba 2. Ntyo paka we nanoonya namba emu amanyago namba meka. Rashida. Yogera ku mwana. Rashida namba. I'm still the one, baby wife birungi Aisha. Nga ndi namba 6. Namba 6. Hi. How are you? I'm okay. How are you? You're not happy. Obanze mfananyi obubisaasaza enviiri kutuukagana na mutindo. It's not like that. Are you happy? For real? I'm happy. Your name ne number yo. My name. Nzana Chibuka Farida. Number 5. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Manyago oero oli namba meka. Nakacha Mariam. Number 5. Number 5. I'm looking for number 3. Soko okupatolera kiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Salongo Kabibu sezigu na nyini bakyala sikonene. Obubaka bwa leero oba omukolo gwa leero mu kutwaliza awamu ngulaba nga tegubaddeemu tabbu yonna wabula gubadde gutambudde bulungi era nsuubira paka gye gunaggwera gujja kufundikira mu bulungi bwagwo. Sinalabawo tabbu yonna eneegubaamu. Ekimpaliriza omukolo guno gutambuza bwentyo ng'era omuntu wabeera n'omukyala we nawe wennyini ng'onna omukyala omu otwala obuvunaanyizibwa okumwanjula ewaabwe ne bakumanya nawe n'omanya ewaabwe. Kyekimpaliriza era ndowooza mu kutwaliza awamu olabye ng'eno buli muntu akoleddwa embaga eyiye kubanga buli muntu mwanjudde lulwe n'endyoka ngatta nga bwe naagatta amaka gange nenkola omukolo gumu nengutuuza mu maka gange. Olunaku olwaleero lukulike ssebo taata. Mwebale kunsabira si kulukulika wabula kulabika nga ntuuka ku buwanguzi kuba lwoba okulise luba lwa bulabe. Okay. Olwaleero tutangaalizeemu ku mukolo gw'embaga tusiigiremu ku kifaananyi nga bwe kigenda okubeera. Omukolo gw'embaga olunaku lwaleero tugenda okusimbuka wano tukwateko mu kalajjaawo tuyiteko ekibiribiri twetoolole mu mayanga kasana tugende nga tubuuza ku bantu baffe mu mbeera y'okuyisa ebivulu mbwewaawo tuyise ku kivulu ne bakyala bange basobole okulabika nga nabo bajanjawazaako ku lunaku luno kuba luba luzibu otuukibwako. Yesebo bwe tunaava eyo tulyoke tuvuge tukomewo mayanga nakifuma tudde wange waka enamasengere. Enteekateeka z'ewaka tezirina nnyo tabbu wabula enteekateeka z'ewaka zo zigenda tutambulira ddala mu bulambulukufu bwazo. Nedduwa ejja kubaawo batulombere ku dduwa ey'emikisa sobole okulabika nga emikolo gigenda mu maaso mulambulukufu bw'ensonga eyo. Tekibangawo omuntu omu kuwasa bantu 7 ku lunaku lumu n'abakuba embaga. Ejjudde ekibuuzo lwaki buli mukyala engeri gye wamuwa olunaku olwo olw'okwanjula tomuwadde olunaku olulwe olw'embaga buli omu n'asanyuka mu mutima gwe ng'ali contented. Olw'ensonga nti lwaki sibawadde buli muntu lunaku lwe omusajja abaagala ali omu nange n'okukikola omulundi gutya gumu. Abagole nno bafulumayo. Oli kibiriti wakubisa mutima ndikuma vivyo mukwano gwochanga kayembe wankubisa butida
city boy very beaty kind of feeling. Chimanyo kute kushua, imwe birungo kute kushua, ole kushu. Chimanyo kute kushua, imwe birungo kute kushua, ole kushu. Nakoyise kocho na matekwebo, nenkuteka kumizani. Namba 2 naye wetu yoberwani wetu. twandikoze ku bwangu Kale namba 2 hello nesala tukusala soko vewo wabalina essanyu abazze bali emmere ku mikolo byonna tusooke obugalire wano buli muntu azayitako ku mikolo Salongo gyazzakola Yes, okay. Eya namba 2 Sharifa. Happy we Sharifa. Wewa ku mukolo gwe naliyo Polo bampa luwombo era nakuta twalulwanira ne official photographer naye Polo mwenna mwabira abajolo teyabikwata yadde mwabiraba kale bamuyingiza laba kati amwerekera aliwa abafe bebale nje baleke emirimu tulaba gikola bulungi Salongo ubako si eno yani Aisha Aisha wani namba 3 yani Aisha era tulina ba Aisha ontyo mwe mujje mwe mumanyi Salongo atebye ku namba entuufu yingira omukolo gwa Aisha nawo gwolo bulabika kwansuba ne Salongo ndisize emmere y'emikolo omwezi guno gwandese nzimba viridde nezijja ate nojjendi kaina gye kasuuba naye ng'okukolerwa weewaawo kale agenza kubeera nga nona namba 4 Dana bai Salongo bita wano wada sebo obuno naka solo kukwata ngo oli wekka